Robert Kyagulanyi Ssentamu nga tannatandika lugendo lwe olwaleero asoose kwogera ku mbeera gye yayisiddwamu mu budde bw'ekiro. The criminality, the violence orchestrated by the police and the military, we are back and we are stronger than ever. Ng'ayogera ku kakuyege we ayongedde okukikkaatiriza nga bo bwe bali ab'emirembe era n'awera nti baakusigala nga gye batembeeta. We continue to be disciplined, we continue to be non-violent, although the police and military behaves in an unlawful manner. Oluvannyuma ebyo byonna ebyamutuusiddwako abisizza ku bbali ne yessa mu ddene okwolekera disitulikiti y'e Serere ne Soroti City ng'enteekateeka y'akakuyege we bwerambika. Ndowooza poliisi okuva ekiro teyaseguse era takkiriziddwa kuyingira kibuga Soroti nga we bamusibidde eggulo ku kyalo Otuchopi n'olwaleero we babadde. Kyagulanyi ababuuzizza ekigendererwa kyabwe kyokka nga bakimanyi nti alina okubeera mu kitundu kino wabula nga tebamwanukudde wadde nga ye akanya kubabuuza. Afande, why are you doing that now? We are going to Serere. This is the road to Serere. You sat yesterday with our team and you agreed you are going to let us go to Serere. They should have let us and we would be very far by now. Baba wagizi be babadde batandise dde okukuŋŋaanira mu kifo kino nga bwe babuuza lwaki poliisi ebakijjanya buli kadde. Kyagulanyi abawagizi b'abakalaatidde obutaggwaamu maanyi nga baakuyita mu buli mbeera okubunyisa enjiri y'enkyukakyuka. They can block the roads, but for us we are youthful people, we can pass anywhere. And we shall get there. Shame on you police, shame on you military. Look how old men like you are discrediting the national uniform. Look how old men like you are being used to abuse the law. Look how you who are supposed to be officers of the law, look at what you're doing. Imagine your children are watching you at home and you go back home and you say you're coming from work. Oluvannyuma apondoose n'akkiriza okukwata oluguudo lwe bamulagidde. But what is wrong with using the main road? What is wrong with us using the main road? Wabula obwedda buli waayita nga buli kakubo poliisi keesuubira nti ono ayinza okukakozesa okuyingira ekibuga nga yakeebunguludde dda. Kyagulanyi atolontosa oluguudo oluwerako ng'akozesa amakubo g'omu byalo okutuuka mu Serere gy'atandikidde kakuyege we. So when I tell you about a new Uganda, I know the young ones might not believe me. But I want you to think about this. After 40 years, look at the road that comes to Serere. Mu ttawuni y'e Serere ng'ayogera n'abawagizi be asoose kubabuulira biki by'abateekeddeteekedde okubakolera ebiremye gavumenti eri mu buyinza. What we are offering is a new beginning. So a new Uganda. With a new leader. Engombe ey'awatali kutusasula nte zaffe teri kalulu. Kyagulanyi okuva lwe yayingira ebitundu by'etteeso yeevuga nga wano waasinzidde okubeebaza okukalira mu gavumenti ku bisuubizo eby'obulimba by'ezze basuubiza. Now Museveni is telling you he's going to give you 5 cows, just like he has been telling you every 5 years. I am very happy that the people of Serere and the old people of Teso all together have said no cow, no vote. Eri abasirikale ba poliisi nti wadde nga bamutulugunyizza si wakuwolera ggwanga ng'akutta obuyinza era ayongedde okusuubiza okulongoosa embeera zaabwe. To change your life. Don't worry, even if you have beaten me during the campaign, I'm not going to hold that against you. I know. And by the way, you the people of Serere, I want you to understand that those soldiers and police officers, they are not our enemies. They are not bad people. They are only implementing bad orders.
We shall chase away their commanders and we shall promote this one. Kyagulanyi yeeyongeddeyo mu bitundu ebirala era obwedda buli waatuuka ng'abakalaatira okumulonda akyuse eggwanga lino. So on January 15, I am asking you to turn up in large numbers and vote. Okwolekera Soroti akozesezza amakubo g'omu byalo nate era nga bw'abadde ayingidde disitulikiti eno buli wamu abasirikale baabadde bamwetegekedde dda okulaba nga talina w'abayisiza kulitalaba okwesogga ekibuga. Kyagulanyi n'abawagizi be babadde bagonvu ne bakozesa buli kakubo ke babadde babasindikamu okulaba ng'atuuka ku lukuŋŋaana lwe. Kyaddaaki atuuse ku ssomero lya Nakatunya Primary School ng'ali wamu n'abawagizi be bw'akubye olukuŋŋaana lwe. Bannakitundu kino bakakafu nti Kyagulanyi ye kwanukula kw'ebizibu byabwe era tebalemye kubimuloopera. I had one on TV the other day telling them that they can earn from talent. And very many of them are talented. Kyagulanyi mu kwogera kwe obuvumu bwa bannasoloti abwewuunyizza ku ebyo bye baawulidde okumutulugunya okuva ekiro ky'eggulo. That even with those threats, even with that intimidation, we have so many of you here. I must give you a very big salute. Abakalaatidde okukimanya nti eno gavumenti eriko kati tebasiba akawero ku maaso nti ekyalina kyesobola okubakolera. The biggest development that Uganda has had happened in the first 18 years of independence in the government of Obote and Amin. Olunaku olw'enkya Kyagulanyi waakubeera mu disitulikiti y'e Karachi ne Kabera Maido. Andrew Kagwa, Agafeeyo, Soroti.